Alright, njagalo nyamo ntambulize video eno oba oliawo osange ina gwejjo yamba. One of the greatest challenges the youths oba abavubuka mu ggwanga Uganda gye balina is unemployment. And kiki ekireetera unemployment? First and foremost, our education system and the government policies don't favor abavubuka. Abavubuka obwavu bubalumye ate at the same time ne batandika okwegomba. What has resulted to this? Kino kibaleetedde abavubuka abo abeegomba nga baavu okuyingira mize emikyamu basobole okuba nga bafuna kasente, basobole okuba nga bakola ebyo bye babadde beegomba. Ojja ssanga abavubuka nga batandise okubba. Osanga abavubuka nga bayingidde mu deals nga bakutte n'emmundu ng'agamba nti wenkwata emmundu oba wenkwatagana n'owamagye nenkwata emmundu oba nenkwata akatayimwa nenkuba omuntu alina iPhone nga ya million 3 ngenda gitunda kakadde mberemu n'akasente. Egyo nagyo mize naye nga giva to unemployment. Kati ate waliwo omuze ogutandise okulya omwana wa Uganda gwe ssebo oba nnyaba ndaba gwe muze ogw'okulya ebisiyaga. Tambuza video eno bampita simple. Abavubuka abasinga balimbibwa nti wogenda mbisiyaga ogenda funa sente. First abasinga babagamba nti woolya ebisiyaga osobola okugenda ebweru ne bakuwa visa mu bwangu. Era abaana bangi nnyo bagenze mu bisiyaga nga tebagenzeeyo nti baagala wabula bagenzeeyo kubanga bafuna kasente. Abo ababayingiza mu bisiyaga babakuba akalimi ne babagamba nti tebiruma. Tulina akantu ke tujja okuwa akadagala oba okalidde oba okamize tebigenda kuluma, ogenda kubeera seereza ng'omuntu ayingira n'afuluma ati nomale. Bambi omwana Adamu n'ateekawo ennyuma omuyaye n'agikalakata. Gwe wena laba video eno nga tobeerangako kumpi na muli wa bisiyaga nga kimutabuseeko bavaamu n'omukka oguunya. It is really absurd. It is happening in this beautiful nation Uganda. Naye ng'ekisinza oleeta ekyo bavubuka tebalina mirimu. Yes, mulimu na elements ezimu ez'abataagala kukola naye ng'abasingira nabo balaakinga guidance. Kati njagala owulirize omuvubuka ono ng'akubuulira ku nsonga zino. Omugezi tegeera, omusiru bambi siriwalira ddala. Bampita simple. Going through a lot. Oja kubeera oba naye negomba omuwala oyo oba naye buli lwateekayo ebintu ku internet nnyumirwa. Yo listen, buno obulamu si buzibu nga bw'olowooza. Teweegomba nnyo Miki agenda kukozesa ensobi. Kyolina okuneegombako, what is my work ethic like? Kyokka ogenda kweteekako pressure etaliimu jangu gye yamazitso. Ogenda kweteekako pressure y'ekisiru. Naye nga nze gw'oliko nina amabanja. Nvuga Range Rover naye buli lwenji vuga sissa. Wali ovuzeeko emmotoka nga tossa n'olowooza olina athima naye ng'oli mulamu. Amabanja nga gandi mu bulago. Gwe musajja wattu ofuna kulimbalimba, mukazi wattu ofuna kulimbalimba akukozesa ensobi. Kyovula bambagamba mukole buli kye mukola, but my dear sisters and brothers, ebisiyaga should be part of none of your business. Never. I'm begging you. Omayimuli bakujjukiza okwetunda ng'oba toli busy bambi kuleke. For example, I'm sorry, may your soul rest in peace. Mbadde sina kwogerako mwana gwe. May your soul rest in peace. You're loved. They don't judge people abavudde mu bulamu. Naye waliwo omuwala yagenda e Congo ne bagana ne bamusaddaaka. Ne mulowooza kyatuukawo kitya? Gwe buzeemu kyatuukawo kitya? It's because you people mwagala ebintu ebyamangu. Nze siri mu kwewaana. Naye kirabika ku TikTok kuno nguliddeko abawala abawera 8 amasimu.
Why? Because I like really people. Nasanga ko muwala kasawe ono muwala gwe nagulira essimu eyajja nambuuza yansanga kasawe kawa. Yes, oba yes center. Nangamba ekirooto kyayagala kukola kaduuka. Omuwala yasowola yessimu muwe namba yange baganda bange. Ngeri sisimu. Yasoka najijja mu kava ey'okubiri, najijja mu kapapula, najjako solo tape okuginyiga. Ninga alaga shizoke nangamba nze sijja kwetunda. Banaye ne bwota akole sente nenga you're living the life you have to live. Katonda teyerabira. Akonjagala mukategeere. Katonda teyerabira. Katonda agenda kusindikira omuntu akyusa obulamu bwo in a minute. That's it. Katonda agenda kusindikira omuntu akyusa obulamu bwo mu sekendi 2. Temukola byamangu bibi. You going to grow old. Bino bya TikTok bigenda kugwawo. Gino emirembe gigwawo. iPhone zigwawo. But our action ya family yo. Bagambe ani aida yatandise bisiyaga. Nedda mu 2025 jajja weka Sauli yasiyaga. Guess what? Chicho okoze. Already okitadde mu family. Okitegedde? Family. Chovola ba muntu we yetuga. Mu family wabaya yetuga maaso. Chovola ba ozala abalongo mu kika. Bagamba Miku we yazadde abalongo. Taata we yazala ya abalongo. Okitegedde? Waliwo taata we yazaala abalongo mu 1907 kye bayita generation zegoberera. Okategedde? Generation tebamusonyiwa. Woba toli bize bambi omuntu bwanywa kunjaga tadda mabega era omuntu bwasiyaga tadda mabega. Ekyo kyo kibabuulira out of experience. Omuntu bwasiyaga musali omuntu bwasiyaga tadda mabega. Okategedde? So baganda bange ekiriwo